babadde bewola mu banka zembadde masayiningira President yamba abantu abo babeereko n'okuyambibwa yensonga yokka gye nsaba sirina bingi bya nnyo kulwa batuuze bange. Naye nsaba President Museveni kuba waliwo abadde balina endowooza nga banga Nankya agenda kuva mu NRM. Sigenda givaamu ate President Museveni nkusabanga muzzukulu wo nga muwalawo onyambeko ku batuuze bange at least ka compensation batambule nga bamativu wadde babadde mu ntobazi. Naye ekyo nkikusabanga jjajja nze ndi mukyala we NRM. Tuva mu NRM. Waliwo abasuubidde nti ngenda givaamu. Sigenda givaamu. Bigambo biri. Ngenda gibeeramu naye nsaba eyambe abantu bali mu bulumi. Obanga be bamenye BNRM basi BNRM bonna batuuze bangenza abakulembera ng'omukulembeze. Nze era kye neewunyiza olwaliro kulaba nti bakama banga abannema bamenya. Ate nga babadde babawadde ennaku 21 tezinnagwako ku bantu abali eno munda. Endala bazireese nga 14 abalala bazibawadde nga 17 ne babawa 21 days kati kuyiseeko ennaku ndowooza nga nnyo bataano kati bamenya kati ffe tugendewa. Naye nze nange mbadde nkusaba President taata President w'eggwanga lyaffe Mwami Museveni jjajja fe abazzukulu bo obeeko kyokolayo abantu abo baleme kgenda nga bakiise ensingo. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Erinnya lyange nze Nankya Dorothy nga ndi mukyala mukulembeze owa LC1 atwala ekitundu kino. Nsooka okulamusa ku bannayuganda mwenna nti Mukama mulungi ekiseera kyonna, Mukama mulungi era zembeera ze weewaawo. Embeera watali kumala budde eriwo kati ey'okusengula abatuuze bo b'okulembera. Kojja wange embeera y'okusengula abantu teyandibadde mbi era tetwandibadde na buzibu ku saidi ya gavumenti kuba tetusobola kulemesa program za gavumenti kubanga zigenda mu maaso. Naye nze ng'omukulembeze wa Local Council 1 akulembera ekyalo kino nsooka okwewuunya nti okulabula kw'abantu kwaffe tekwaliwo okwaddala okutegeerekeka. Ensonga ey'okubiri oba abantu baffe bazimba eyo wamanga naye abantu baluddeyo kubanga omuntu ajja kankugereze ti omuntu eyajja anagule no mu 2021 oba mu 98 oba mu 93 yasangawo abaali bananyini bibanja. Bananyini bibanja ne bagenda nga baguzaaki nga baguza abantu abo. Naye gavumenti yange nzi kyenjisaba nti yandibadde ekwatibwamu ekisa kituufu abantu bavuddewo era bagenda babamenye ne ku saa zino baliyo babamenya naye yandikwatibwamu ekisa nebeera ng'ebaako kyeyamba abantu bange. Obanga eriyo bannayuganda bonna abasobola okuyamba abatuuze embeera gye balimu si nnungi. Ekisooka abantu abo bafuna ssente z'emyoga, abantu abo bafuna ssente za parish model, abantu abo babadde ne loan mu bank. Ez'emyoga ne parish model go azibawa? Abantu ssente za parish model bonna badde bakuŋŋaanira wano nga tubawandiika ne tubaweereza ku lukiiko lwa 2 lwa PDM n'obukulembeze bwa chairman wa PDM yalondebwa. Abantu abamu kwaba basinga bonna bafuna ki ssente ezo. Kati neebuuza gavumenti egenda kwongera kufiirwa bufiirwa oba egenda kkeera enoonya omuntu ng'oyo nga bamuwa ssente ate nga n'okumumenya bamumenye. Kati
obulumi obuli ku muntu oyo olowooza ali mu bulumi ki ali mu kifaananyi ki olowooza ali mu bulumi ki tetuziyiza gavumenti bino banafu abakulembeze abamu bye boogera okukuuma emirimu gyabwe nti bakya pasoni oba bakyamani ba LC1 be badde basayininga endagaano eyo ne wemba nagisayininga kitegeeza kuliko gye nasangawo nga nze omukulembeze eyakajja nze okubeera kyamani w'ekitundu kino omujjuvu subira nakamalako kino ekisanja okubeera kyamani w'ekitundu kino okubeera kya pasoni wa ekyalo kino wakajjobere kyama kati kitegeeza bw'olya statement omuntu ng'akola statement ng'eyo ng'emabega abantu baluddewo okusukka myaka 5 weewuunya otegedde bulungi n'akabakwatamu kitegeeza abantu babaddewo obudde bwonna nze mbadde muwala muto nga nsoma nga nvaawo ewaka nga nsoma namuwona ku kywa nga ndi mutuuze naza kuno kwenkulidde kitegeeza abantu mbadde wempita wali ku Lubigi nga amayumba g'abantu weegali agaba Muzeeyi Kasenge walingawo amaduuka awolaba ebikondo by'amasannyalaze ku kkubo awabadde ebimotoka by'amazzi waliwo Mwami Kasirye nga wali tawuni y'e Nabweru wano ba Muzeeyi Kasule mu butuufu nze waliwo ebintu bye neewuunyiza famire ya Muzeeyi Kasule yafa n'alekawo abaana be bagobye ku saa zino bali mu myaka 72-75 bagobye ku bibanja byabwe omutongole waffe owa wano mukulu Ssebuggwawo Anania omwana wa mugenzi yeko Lwanga ku saa zino alina emyaka 66 bamuzaalirawo wennyini we bamuzaalira era bamumenye ndoze saa zino batuuse mu maka gaabwe bali emanga bamenya nenyongera ogumya abatuze bange nti enteekateeka za Katonda bwe zityo tewali kitabaawo nga Katonda teyakiteekateeka nyongera obbagumya Katonda atukwatireko twongera okuguma nakuwalira wamu nabo ng'omukulembeze abadde abakulembera tosobola kusigala kyekimu abantu bambuuza ekibuuzo kino nti omukulembeze Nankya Dorothy ow'NRM Nabweru ye lwaki yavuddeyo n'abeerawo n'abatuuze abalala nga basirise buli muntu waliwo okulumwa kwe. The East Africa UK Tourism and Cultural Expo 2024 is here, happening on 8th and 9th of November 2024 under the theme Enhancing Tourism as Engine for Social and Economic Transformation on the sidelines of WTM London at the Rembrandt Hotel, 11th Thalo, PI South Kensington, London, SW7 2RS, United Kingdom. For tickets, exhibitors will pay £1,000 and participants will pay £300. For more information, call +256 787 096 100 or +254 795 806 969. Visit www.eaukTourismExpo.com to register. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Navuddeyo ku lw'obulumi ng'omukulembeze ku lw'abatuuze bange nga we wabalaba bajja wano nga bakaaba kati bwe balaba okusooka nga sikkiriddeeyo babatuuze ne banomba wano ewaka kubanga muteeka nze bwe nandivudde wano maka gange nenzikirira ne ŋŋenda ekyemmanga mu bantu baali ntaddeko omusango gw'okuba nga nkuma mu bantu omuliro naye nga nnumwa ng'omuntu wensabira gavumenti yaffe President Museveni waffe akwatibweko ekisa ku bantu abo tulaba bafunye sente empitivu zino kati kusaazo ze bakwatirako bamemba ba parliament kweze sente empitivu ze babasanga nazo mu nnyumba lwaki tebakwatako sente biliyoni oba 3 oba biliyoni 4 ne bazikwata ne baziwona omuntu wa wansi n'avaawo nga musanyufu okusinga lwagenda nga obulamu bwe abantu abamu wano waliwo eyeetuza omwami awo Wamanga waliwo omwami omulala bamuyita mwami Mukwaya wano mu zoni yange pressure olwamakinze ku kalinaye pressure nemukuba ezo sente bamemba ba parliament ezo ze beegabira ezo lwaki tebazikutteeko ne baziwa omuntu wa wansi bw'oba tunuulira omukazi atambuza kawo eyazimba ennyumba yeeyo so amazzi gwe gaalumba kubanga tewabaddewo demarcation za NEMA nga wolaba ebikondo bya UNRA teri asobola kubuuka kikondo kya UNRA n'agenda muki
mu nteekateeka mu road reserve kati feno tetumanyi oba yo nneme egenda kukomawa newe neba yeetaaga ngene mu maka gaffe nsuubira naye gyatwalayo tewali demarcation sewage plant we bagizimbawo n'amazzi ne gavaayo ne gajja ne gasanga ng'omwala si mugogole bano bakyamani b'amadistrict tebagogola myala egyo ate nga bali supposed ogogola emyala kati amazzi ago bw'ogatta agaali gafladingira awali sewage plant n'amazzi agajja ne gatambula mwala gano amazzi agatulumba gava Nsooba Kololo Mulago amazzi ga Kampala gonna Kawempe gonna gakuŋŋaanira mwogwo omwala nga tegubadde mutono gwe guve bwayise amazzi gonna gakuŋŋaanira omwo kitegeeza amazzi gabuuka omwala ne galumba abatuuze ewali amaka gaabwe sina kirala kyensinga okwewunya ye gavumenti yange eya Buganda abantu baffe badde bawa obusuulu ne wandibadde olina enteega yeragana n'ekitongole ekya NEMA wandibadde okinyonyola n'okigamba nti naye wadde NEMA tukwasaganye ffe wakati waffe ababiri gavumenti ya Buganda n'ekitongole kya NEMA naye mbadde ninako abantu ku ttaka eryo era be mbadde nzijamu obusuulu naye wawulira statement y'abannaffe aba Buganda nze ndi mukyala Muganda njagala nnyo Buganda naye wawulira statement z'abakama baffe ze bakoze tezina we ziyambira muntu naki n'omwe ate bo badde bajjako obusuulu kati omuntu agoyingewa gwe gy'oba ombuulira oba omuntu agendewa kati ajja kugamba nti NEMA awo ye basingako amaanyi tetulina buzibu na NEMA kutusinza maanyi n'ebino byansi wajja bwerere ero ligenda bwerere naye ofunanga mwako obuntu omuntu afunanga mwako obuntu nobeera omuntu n'olumwa bw'otunuulira abaana abazadde baabwe bali mu kunoonya school fees President Museveni yatugamba tayagala muntu mwavu mu ggwanga lino era kyova olaba yaleeta essente zaki z'emyoga n'aleeta n'essente za parish model naye mbadde musaba mukama wange kuba tetusobola kuyisaamu maaso omukulembeze w'eggwanga musaba atuyambe abantu baffe bano bafuna okuyambibwa kuba tebakyasobola kubeerawo ennyumba bazimenye naye tumusaba nga president w'eggwanga lino kuba tukimanyi muzadde ate n'abo bazzukulu be kuba ye kati ye jjajja waffe n'abo bazzukulu be tumusaba afuneyo waasobola okuba ng'ateeka abantu be nze mmanyi abisobola naye ebigambo bye wabiwulidde byasembyeyo nabiwulidde bulungi era tetusobola biwakanya nabiwulidde bulungi yeebaza n'abantu baabe nabwe era yabeebazizza ebintu abigobera president lunaku waayita kati ogamba talaba yeeno president alaba buli kikolebwa naye abantu lwaki abamu bamenyewo ennyumba zaabwe bambi olw'okubanga greda tennatuukwa okusinziira ku kye baalaba wa eganda nasere n'ekyokubiri nze era kye neewunyiza olwaliro okulaba nti bakama bange abannema bamenya ate nga babadde babawadde ennaku 21 tezinnagwako ku bantu abali eno munda endala bazirese nga 14 abalala bazibawadde nga 17 ne babawa 21 days kati kuyiseeko ennaku ndowooza nga nnyo 5 kati bamenya kati tuffe tugendewa buzabuzaamuko Katonda yasinga okumanya naye ng'omukulembeze yagambye ab'ennabweru mwebale nnyo kuba nti mwawulidde omulanga President Museveni buli lunaku ayitawa ku northern bypass era talina kyatalaba kubanga president waabeera eri waggulu abeera alaba bulungi ebifa eno mu kyalo nange musabanga mukama wange president Museveni ng'abantu b'ennabweru we baakugondedde president ne bawuliriza kye wasabye nange nkusaba naffe otuwulirizeeko ng'abantu bo ng'abazzukulu nze ndi mukyala w'NRM president nkusaba otuwulirizeeko ng'abawala bo ng'abazzukulu bo naawe obeeko ky'otuyambako ku bantu bo abo bazzukulu bo baleme kubonaabona we batyo abeeko kyakolawo nga ye president waffe naffe tumusabye nga ye bwe yalabye nti tumenye era twate tusobola kugamba batuuze baffe nti temukola ki temumenya naye nze nange mbadde nkusaba president taata president w'eggwanga lyaffe mwami Museveni jjajja fe abazzukulu bo obeeko kyokolayo abantu abo baleme kgenda nga bakiisewo ensingo wadde bali mu nsobi naye president gwayina okusonyiwa
bye bigambo bya gwe taata gwe waffe ye taata waffe ye muzadde waffe ye jjajja w'abaana buli kimu ye kati sooka ombuulire ekikolwa ekyokuvayo ng'omukulembeze ng'atoli mu kibiina kya NRM kiwa kifaananyi ku bye wavaayo n'oyimirirako kuba tebabamanyidde eyo babamanyi kugamba yes era yes mwagala nnyo naye ne mba nina wendabye nga waliwo obuzibu nsobola okwogera ng'omunnauganda nze nkulembera abantu ekyokuba nga ndi wa NRM kino ekyalo tekirina abantu be NRM bokka ate namba ezisinga be basinza okumenya bakibiina kyange ababaddeyo emmanga BNRM wano nze mukyala we NRM abadde akyafuna obululu era nze nina bakansala ababiri ku Nansana Municipal Council nga ba NRM bava mu kino ekyalo kino ekyalo aba NRM bo kwebali bangi n'abebibiina ebirala mwebali naye ndi mukulembeze ow'abantu bonna ab'ebibiina ebyenjawulo kubanga kasita bakulonda n'obeera omukulembeze kitegeeza ovunaanyizibwa ku bantu abo kibanga member of parliament wange owa wano mwami wa Kayima aba wano ffe twamulonda aba wano mu Nansana Municipal siwe kiri mu municipality naye mwami wa Kayima mukulembeze wa parliament ow'eggwanga lyonna kubanga atesiza ggwanga lyonna kati n'olwenso ate wanuupu ate mwamulonda abamulonda kusaazo tunagamba ntwamulonda naye nze nalonda BNRM kaba WNRM yagwa naye nze nalonda waki WNRM naye omukulembeze kasita abamaze okuyitamu kitegeeza nti ye mukulembeze wa bonna oba omwagala oba tomwagala ogenda kutambula naye nga ye mukulembeze wogwolina era gwosobola okukola naye emirimu naye olina ekyenjawulo nti enkolaganayo even n'abakulembeze bano ab'ebibiina ebirala kuba nzize nkulaba luli nakulaba ne meeya wali wa Nuupu nenga muli awo mwogerezeganya muwuliziganya kati lwaki mbawalana kati mbawalanire ki ne tukimanyi nti empalana wano yeefuga mu byobufuzi nze tenfuga empalana oba mu byobufuzi yeefuga naye n'okuba n'okutegeerako ng'omuntu nze ntegera yange yanja kati wembuuza meeya Matovu wa Nuupu nvaako ki ye takimanyi nti nze ndi WNRM akimanyi mwami wa Kayima takimanyi nti ye wa Nuupu nti nze ndi mukyala WNRM kati we musanga nembuuza nembaaki nvaako ki era nsigala ndi mu kibiina kyange kyempagira ekyenaremu ate sigenda kivaamu naye nsaabusabi President Museveni kuba waliwo abadde balina endowooza nga banga Nankya agenda kuva mu NRM sigenda givaamu ate President Museveni nkusabanga muzzukuluwo nga muwalawo onyambeko ku batuuze bange at least ka compensation batambule nga bamativu wadde babadde mu ntobazi naye ekyo nkikusabanga jjajja nze ndi mukyala WNRM tuva mu NRM waliwo abasuubidde nti ngenda givaamu sigenda givaamu ebigambo biri ngenda gibeeramu naye nsaba eyambe abantu bali mu bulumi obanga be bamenye BNRM oba si BNRM bonna batuuze bangenza abakulembera ng'omukulembeze temanyi abatuuze bo tebakubanja wakati mu mbeera wadde nti bitambudde nga bibiri wakozeeko kiwakoze nze nakozeeko kyensobola amaanyi gange awo we gaakoma okugenda obbanyonnyola n'okubeera we bannumba wano ewaka siina kirala kyenyiza kola kisinga ku ekyo ekyokubiri waliwo abaabuuza waaki we bamulumba ewaka teyakubira poliisi nejja nebagobawo abantu nze ndi mukulembeze w'abantu toli wa poliisi yokka baali mu bulumi ate nali soba bongerako buki bulumi kubeera singa seetaaga babeere bakyame wano era tebandikoze eki tebandikyamyewo naye ng'omukulembeze w'abantu nabatunuulira nga balina obulumi mukuba n'obulumi bwabwe ate siyagala mbongeremuuko ate bayongere okukosebwa kitegeeza bazze wange beebuuzeeko ku muntu waabwe ate nze nange mbongeremu embeera eyo kale n'olw'ensonga eyo nkinyonnyola abantu abatulaba eyo nti nali sisobola kutwala mbeera eyo kuyita poliisi kubanga egobawo wano abantu kubeera yandibagobyewo ndi mukulembeze naye ndi mukulembeze w'abantu oyina engeri gy'olabamu ebyobufuzi gye njagala mu bigambo byo obeereko era kyokyogerako kubanga newotunulya wano we tuli olabira ddala nga amaka go mangu gakutuukibwamu omuntu yenna kojange lwaki saateekaawo geeti tekitegeeza nti siina sente zisobola kuteekaawo geeti okusinziira ngaewaka wobalaba wafaanana naye omukulembeze omuntu w'omu bantu mwabe endiga mwankuza bulungi akuza muwala waffe nze akyanfudde wanje kojja wange nze mumulina enkuza gye mwakuzamu omwana wammwe nze mwankuza byanjawulo naye buli muntu alina entegeera ye kati ntekewo geeti olusi ndi mu nnyumba
ani agenda okujja okubeera babagulire sibyagala nnyo kabayingire nga bwowalaba wonna walina obubalaza entebe weeziri buli wamu buli muntu waddembo bw'otunulira obusubi omuntu asobola otutuula mu kasubi wansi oyo ye mukulembeze omutuufu kati ate bano abeetekako olukomera buli omu balina gye bamukubizako kyawa ab'olukomera naye nga tuli mu kulumwa olw'embeera abatuze gye balimu tetusobola kuziyiza gavumenti kola mirimu gyayo tetusobola pulezidenti sonyiwa abo abantu ebintu babizimbyewo nga bannaffe weebali ennyumba ezo tezimazewo myaka 5 nze gye mbadde kyapasoni w'ekyalo kino nze ennyumba nzirabyewo okuva nga nsoma Chwattu 1992 nali nsoma na Muŋona Chwattu Chwabiri emyaka nga 32 33 ng'ennyumba weeziri akati bino bawozambu ono simanyi yaze n'agulawo olwaleero yali wajja aguza omulala mulimu abasenguka ne bagenda kitegeeza ettaka libaddewo okuva we twatandika okutegeera kati oli bw'agamba mbu abo be baakoleddewo endagaano maama ne mu 1906 naliwo 1905 bino byendaba ebirimu obusuulu naliwo kitegeeza chain ezeetambula okuva emabega ate nga inawe yatandikira so si nti omuntu yava buvieri naagwa kale bannaffe abadde bakitwalawe batyo nti abakulembeze ffe tukola ensobi ffe tetukola nsobi bannannyini bibanja abakulu baabyo baafa baaleka bazadde abaana batunze n'abazzukulu kati ye chain nga bw'ogiraba bw'egyetambula esebo kale byebyo sofa wetusobola okuba tufuna ku mukulembeze essaawa eno embeera nga weeyimiridde naye nga okumenyako kukyagenda mu maaso simanyi essaawa eno nga tumaliriza bali mu kugenda maaso n'okumenya tetusobola baziza naffe tebasobola tusuubira nga bwe baali balowooza nti nze kino ekyalo ekyange ekirina effujjo bagenda olumba abasajja ffe tetusobola balumba era tusobola kuteekawo mbeera yonna bakole bye baagala yene nebaza abamawulire bambi mwebale mujjeyo ekifaananyi ne mukiraga abantu kiki ekiri wansi mwebale nnyo mwebale ddala tetusobola kulwanagana na gavumenti naye tusaba President Museveni afunemu omutima omuzadde kuba bano bazzukulu be abamu bazzukulu be kati bagenda tandika otubonyobonya okugenda ali batandika okubba abantu naye nga teyo embeera ebadde evuddewo kati be bamenyedde emyaka egy'abavubuka bagenda kutusumbuwa okutandika okuba nga babba waliwo ebifaananyi bakubaawo emabega nga bakamenya ennaku nga 2 bamukubidde awo era nga ku lubigi we bamenye container za mukulushiidi bakubirawo omuntu embeera ne tebaki nungi n'abawala be nalabye mu kifaananyi nga bo bagamba nti kaakati bali mu byakaboozi kulenga kaboozi buli omu agenda kukola omulimu gwasobola abaana abawala bajja kgenda mirimu gyabwe egyo n'abaana abalenzi abavuka bajja kgendamu eyo embeera naye nebaza Hasani Bulwadda nebaza nnyo Hasani Bulwadda eyagabye ettaka yiika 5 webale Hasani bamuzaala wano ewa muzeeyi Walubi wano enabweru bamuzaala wano mu kitundu kyaffe Hasani Bulwadda Mukama akusasulemu ky'osinga okwagala yali wadde b'egganda sifaayo kubana bomba lumwa ng'omuntu ndi muzadde ate ndi munnayuganda kitegeeza ekiri wano ewange kiri n'egganda nassera eyo yonna we babanga banno baafunye webaza Katonda bw'otunulira omukadde yasigala ng'alina nkoko yokka mu ngalo enkuba okubanga emukuba naye nga bafunyeewo muzira kisa asobodde okuyamba nze manyi ne President Museveni muzadde we banaamaliriza okumenya nze manyi ajja kwatibwa abantu ekisa tajja baddiramu kuddaawo naye manyi asobola obakolako ka compensation nga president we bano baana be nze bwe ndowooza ye ndowooza yange nze ye ndowooza yange ng'omuntu so si ye yakiŋambye naye nze ndowooza yange ng'omuntu tewali kitasoboka bakuuma ebiwandiiko bane buli omu gy'oli nga bakumenyedde ennyumba tuve mu byaki kuuma ekipapula kyo mumanyi asobola kisoboka tewali kitasoboka era tusabe ababonaabona bazzukulu be abalaba tusabe sabe bannaye Katonda sinza muwaayiriza nti waliwo ekitasoboka ate awo waayita ffe buli lunaku tumulaba
tugenda wamanga ne tumulengerako ng'agenda ntugamba omukulembeze waffe genda batulabire ng'agenda n'amadda tubeera tumulaba tewali kiri wano kyatalaba eri omutuuze nga yagamba kati zino empapula kanziyuze ekigambo kiri kityo okuva ewa ssente tosalirangawo mu busungu ate tosalangawo ng'osanyuse nnyo byombi bibi ebiwandiiko bitereke oyuza byaki kati singa wabaawo ka compensation nga kazze kale katugambe nti weekali kubanga ajja okuwa compensation ajja kugamba saagala okomewo kuddamu kugamba nti tewafuna kitegeeza agenda kugamba mpa ekiwandiiko kyo nkize nze mmanyi ne mukulu Sali Musala asobola nze mmanyi ne mukulu Sali Musala asobola ne mukulu Muhoozi asobola basobola n'omuhoozi asobola okuba kujja ne bayambako ku myaka egyo ku mbeera eno basobola naye singa oba wayuza ekiwandiiko kyo nga obuuzizza gwe bakakasa batya nti ddala walinawaawo nti gwe omu ku baakosebwa n'olw'ensonga eyo abantu batereka ebiwandiiko byabwe nze nkimanyi nti basobola okubaddiramu tebasuula biwandiiko byabwe kigambo kyekyesuubi ng'omukkiriza kyosobola okuwaaba abamenyeddwa ennyumba zaabwe ng'ensi kati eri mu bapaaza buli omu gyagwa twekwasa Katonda tewaliiyo kisinga ye kyoyita ekinene akiyita kitono okujjako okwongera obbagumya nange nnumibwa awamu nabo ng'omukulembeze waabwe twekwasa eki kyoyita ekinene akiyita kiki Mukama bawe nnyo omukisa yagira amina amaziga gakuggwako kati okaaba n'okoowa kyekyakusinga okukuleetera embeera eyo yokkaaba bwali bulumi bwakuyitirira bwampitirirako nenkaaba nekati nekansolinga nze kaate ng'omuntu okusobola okuba nga nange nsobola okusevinga obulamu bwange mu bulumi wekansolinga otya okulaba nti katoli yadde nasalawo nensirika nesimu nenswitchinga off nembeera mu nyumba yange nenebaka kati tosobola okubaako nakakati wendi sobola okwogera naye naguma era nesimu zange saazo ne bwezikubako teziriiko kubanga abatuze bankubira numwa kale kitegeeza naawe ali eyo ng'oyita mu kaseera ke kamu osobola okubeerako weewummulizaako simu zijjeeko kakkana weebake kaabamu byonna osobola okubeera nga ate Katonda obulamu abwongerayo mu mbeera eno tutonyolwa wamu tulumwa ffenna naye bya Katonda kuba obulamu tebukomye leero obulamu bukyagenda mu maaso yakuwa ye yakugjeeko ajja kukwongera twongere kwekwasa Katonda kale kati Katonda kamusajja atulaba ate omulaba oyo talina mawulire g'atalaba nange nakyewunyiza nti byonna bigenda mu maaso abimanyi oyo jjajja talina mawulire g'atalaba era abantu abalowooza nti President Museveni talaba mawulire buli kye twogera buli kye tukola akiraba era talina kyatalaba era abasuubira nti tabiraba mulimba buli kimu akiraba sina bingi byennyongera nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje ebitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bino ebitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku & Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule Company ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna